aya bas era nti nga bulijjo twatuuse dda nzijukira omuyimbi bamuyita GNL Zamba yayimba oluyimba olwa story ya Luka mulimu akagambo k'ensinga okutyennyera n'okwagala nti amalala g'ekivubuka gakakanyizibwa na kiwuka GNL Zamba bakwata abana banakuza tebagobera nnyimba naye oluyimba olwo kulwendiwuliza story ya Luka mba ninamu akagambo amalala g'ekivubuka gakakanyizibwa na kiwuka kati ngenda okulaba abantu bangi nga tubadde n'amalala mayitirivu nnyo naye ng'okukkakkana gye tuzibagerera munange nenga Katonda wange GNL Zamba simanyi oba abaana musobola okuddamu ne muwuliza oluyimba olwo lwa story ya Luka lwa GNL Zamba kubyobulamu kikulu nnyo 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 omwana oyo yali muwandiisi nnyo lwakuba yalinga ayimba zino ennyimba ez'okusootera ebigambo tebayita okurapinga abantu abamu tebabimanyi wano naye nga yalinga arapinga ebigambo n'obiwulira nga mutandika ebintu ebituufu story ya Luka big up GNL Zamba nanyumirwanga nnyo akayimba ke uba katamba ng'omojja nkuuba katamba ate wanjagala oba nalumu tunakona nga twogera ku mikolo gino tujjengamu ennyimba ezirimu amakulu abaana ze bayimbye nga zirimu omulamwa okugeza waliwo oluyimba Ronald Mayinja yayimba olwokugamba banne nti kino kyama lwatta endiga n'agikweka najja n'agamba mikwano gye nti nzise muganda wange era mumuziise wane temundoopa kakati banne bonna ne bamwogerako nti oyo mutemu yatta muganda we ne bwe yamuziika yatulazeewo ne bayita ne poliisi ogenda okutuuka nga yasse endiga n'alaba emitima gy'abantu bwegiti kireka bwendi naawe bakiddawo wekumanya ennyo bwendi ne galukande wano wa exivent wende Zamba nga ndowooza mbeesiga nnyo ne mbawo ekyama kyange nebaga mumanya ekintuuseeko kino ne kino ne kino ne kino naye tebwogeranga ate anyumya ekyama olowooza akitandika atya nkubuulirako Zamba ali gwe wekka nkwegayiridde kye ŋŋenda okugamba kyakyama tokyogeranga kaakati olaba galukanda oyo we yali yeesimbirawo ku bwa kansala essuuti gye yalimu ogiraba nze nagimwazika naye kati takyambuuza naye tomugamba akati kyekyama olwo kitandise okukyamulukuka kiva mu kyama kikyamulukuka nekizijukiza biri ebyaffe nti ababiri babiririra ebigambo abasatu basatulula kaso ekyama kiva ku nze ne bakiddaawo tekikyali kyama era waliwo omusajja omu gwe twakolanga naye Mukama yamutwala yamujambula mu bwensi eno baali bamuyita Professor Kisolo yakolanga nnyo programu z'ebyobufuzi ng'ayogera nnyo nga manyi nnyo ebyobufuzi yaŋŋamba bw'obanga okola ekyama kyo kikolanga bw'omu olwo akola ekyama ekyama kyo tekibeeramu mulala ekyama kyo bw'oba okikola ogu gwe wosobola okwenyumya oba obutasobola kwenyumya baasi naye abalala nali ne mukwano gwange ani nga tukyali mukatemba yagiranga nanga Zambaaliza toŋŋambanga kyama kyo gwe nnyini kyo kikulemya okukuuma zompe okimpeera naye ate oluusi mbeere ngaawo nnyumya emboozi enzigweko ate nga temu ekyama kyo gamba lwanyumya emboozi ekyama kyekijja wano nabeeranaga emboozi eno gisigaza ekivaamu n'atendewalirwa n'akyogera nolwekyo ekyama kale tubaaniriza bwe tubeera wano amawano mu mikolo naye bye tusinga okwogerako byebyenkizo byolina okuyiga mu bufumbo mu maka n'ensinga bweri kubanga twakizuula nti ensi yonna yonna okubeerawo okwayo etambulira ku bintu bibiri omukwano ne politics n'amaani politics era kizibu nnyo okusanga abantu nga balina bye bakola oba nga balina bye banyumya emboozi yonna n'etambula n'eggwayo nga tebogedde ku bintu bibiri omukwano n'ebyobufuzi kakale ffennaffe bye tutunulira nnyo naye nga ffe tulunga ekirala ekyagala okweyungamu awo bya mizannyo naye kisinzira eri abatabifanako abatabimanyi nosanga amaka nga tebabyogeranga nako balimbi abwe naye tabula omukwano lwaki abawala ennaku zino obufumbo abasajja kaliko naye kiki ekituuse ennyo mu bakazi okulaba nga abawala oba bakakabakaka embeera ennyo ku social media okunendaba ate olimu abala ofuna omwagalo naga kati oba oyo yafunye wakiraba bwafaana nagaga kiki ekiriwo ennyo ekizibu ekiri mu kwagalana kuno nze kyenzize ndaba ekisooka kya byonna abakyala Katonda yakikola nga batusinga obungi kati abakyala bavuganyizza nnyo mu laavu y'akakyo kano Zambaali oli abeerawo nga akwagala era nga nawe omwagala nga mutambudde ebbanga naye nga takwesiga
ng'amanyi nti ku namungi w'abakyala abalala abali eri abangi bamukutwalako ssaawa yonna. Teri mukazi asobola kufuna buvumu nti Zambaali ono wange. Tekiriiyo. Era kakati kyova olaba abamu kibaleetedde obuzibu bungi. Abamu mu bakyala abamu be basinga okutuma abasajja obwenzi. Osobola okubanga Zambaali oba nze bakiddawo. Nsobola n'okutambula n'ezitawo ne tunyumya byaffe. Olumu ne mba n'emboozi nga ngiri wano tuli mu byaffe tunyumya wano. Obudde ne bukutambulamuko. Era ova mu bakazi bo. Kati bakigamba emirundi egyo. Esatu. Naawe n'otandika okuga naye oba kati bakiŋŋambidde ddala. Lwaki ate sibabeeramu bakazi bange? Naye nga tubaliddemu tuba. Kati oluusi abakyala abataabuulirirwa batumye nnyo babbaabwe ate obwenzi obutabadde mu maka. Akati ekirala abakyala bano ennaku zino abakyala tebakyali nnyo ku mukwano guli ogw'abajjajjaffe ogw'okunaaza ebigere jangu tunaabeko ffembi. Omukyala bw'ayingira ekiyigo nze tojja gye nnaabira agamba bbaawe munnange okimanyi tojja gye nnaabira kyokka omusajja we yajja omusajja we yajja kakati sijja gy'onaabira kiki kakati ate abedda omwami yateekangayo amazzi ng'omukyala yalina omukuuta mu mugongo n'ebigere era kati abasajja b'ennaku zino nze ndimu obweraliikirivu abatalina mikono miwanvu kwetuuka mu mugongo bandibanga abantu tebakyanaaba kutukula kubanga okuva edda nedda omukazi yakuuta omusajja mu mugongo n'omusajja n'akuuta mu mugongo omugongo ne gubanga mutu mweru bulungi naye bameka tubabuuza wano ku kamera bameka wano nga muti onaaba ne mukyala we mutudde muwansi awo mukola bameka wano ddala nga ofunayo obudde n'onaaba ne mukyala we nakuuta mu mugongo nawe n'omukuuta mu mugongo naddala mubufumu nga bwakatandika temulina baana bangi mu nyumba mugirimu mwekka tetwogera kuzina ennyumba entono nnyo nga mukyali embeera tenaterera bulungi wano kyekitanda ze ddiiro kiwano n'otekawo lukateni naye waliwo abantu abalina amaka ddi lokateni longera kunaaba ne mukyala wange basomooza kakati ng'ekyo kivuddeko abedda eyo laavu gye baayina omusajja yaleetanga omukyala era omukyala nga bw'ali awo mu maka n'agamba gwe nno nzize naye va ku kitanda ninayo omulala ono kabejja nasaza kabejja nasaza mukuuma amannya ago bakyala nga bana bataano okusinziira ku ngeri gye wajjamu kabejja ye mukulu abakulira naye nakitegeera lwaki abedda bakiringamu bwe batyo okuva edda nedda bagezeeko okulwana n'abakyala bano buli mukyala abeereko omusajja tegeeza abantu bedda bonna baali basiraamu ate obusiraamu bwali tebunagera nga bajjajjaffe balina abantu baabwe naye ate nga tebabakweka mune tewali nga kwekweka oba kyofuna abantu babo batambulanga era omukyala yamanya nga terera ali wakabejja leero agenze wannasaza enkyajja kubeera wa mukuuma mu mbeera ennungi naye kakati ennaku zino tuyina ekizibu kimu omuntu ajja nga olowooza nti akwagala oluusi naye nga takwagala nze mpulira abavubuka sitole nga bazinyumya ti banange gwe naguddeko omwana nabadde musabanga ndaba mulungi agwanidde okubawo omukyala waka naye olwayogeddeko naye jjo naŋŋamba bwe twasisinkanye nti kale mpa ku essimu olwagimuwadde ku messages yampeereza taata mulwadde nange neetaagayo transport anaagenda ewa taata yakamulaba ennaku 3 amuwadde lisiti y'ebintu bigula n'ettaka ly'ebijje ewaabwe abawole ebyo mwabijjeewo ebitafaanana bulungi bwe bityo omuntu akusanze leero simanyi ate kibali munyo batera okwogera bintu 3 tusisenkanye leero ye oli otya munange bulungi olumukubira essimu okimanyi birthday yange ya Lwakutaano ogamba yeye etuukira mu budde nga naakajja essimu yange yayonoonese ekyo kyakubiri kati ogambye ki ekirala amanyi kakati mu nyumba tusulamu abantu nga 3 nyamba sisita wange alina ebintu bye biri tetuna gasikuuka tetuna gundi njagala yogundi newooma emmere kati aba yakakuwa eyo lisiti mbu kakati ng'ate n'asindika jjajja nno gwe bamuzaala ne taata waffe jjajja wabajjajja ne bajjajja kati yalwadde ekinkumu ekinkumu kyamulwazizza ekikulumu kakati wakulongosa naye ffenna batugambye nga wekitukwatako mu famire buli muntu abeereko zaleeta nnaku bunaku kakati n'omulenzi akwanya omuwala oyo musaasire
anabeera naye ate tebatagamba nti mpa akunyonyera bunyonyeza nakulekaawo kale kino kyembadde mitabu tebalambadde sikuuli nakulekaawo werowooze kati nawe neweekuba penalty katonda wange let me see what I can do okasindise kamale okulaba ekyokukola yambuza nagamba tutangaza ku bantu yampadde gundi mukaaga nti abawala benna kusoma bamwogera nabo mubagambe ebintu bino bisatu: sex, love, marriage, which is first. Abalala balaga nti bonsanga love, sex, marriage. Abalala sex, marriage, love. Abalala marriage, love, sex. Ekituufu kino abalala love, marriage, abalala baga sex mugen. So which is which? Kiriwo ekiriwo ennaku zino. Ate nedda kati edda omuntu yakwananga munne abo abewandiikiranga ebbaluwa ku bulagala n'awandiika ku lulagala n'akati n'awandiika ebbaluwa nkwagala nnyo yakwaniranga emyaka egyo tebasisinkananga na muntu oyo esatu kakati laavu ye yasookanga okujja neekulira mu bo neggumira kakati bwe yaggumiranga nga kizibu nnyo omuntu kati emyaka esatu sebo bw'oba n'omuntu zambaali nga olwaliro omuweerezayo ekigambo naluli n'omuweerezayo naluli ogenda okumaliriza bw'oti nga waliwo ekizze mu mmwe mwenna ekibatuddemu nga mututte akaseera kangi mutaddemu obudde bwammwe mutaddemu amaanyi gammwe ebiseera abaana abamu lwaki ennaku zino bagenda ne mu bufumbo ne batafumbayo yalaba omulenzi namugaa nze nnoonya musajja nyanjula tanoonya musajja wakuba naye wakufumbirwa wakuzaalira olutuuka mu maaso go n'akikwanjulira nange mbawulidde nange njagala nze musajja ananyanjula marriage birabyoke bitambule so n'omutunuulira takyatunula kuba na mukwano gwa maka gwe kubeera naawe naye alina ekintu tageti emu ye mukyala wa zambaali kati talina mukwano guli naye akwagala mubiri abantu bategere nti ye mukyalawo omwanjule okole embaga simple naye ekiva mu ndeene ekyomukwano ekyandisoose kiryoke kidrivinga okukola omukolo takirina waliwo n'okutegeera omuntu edda ekyabeezesangawo abantu babangamu n'okutegeera zambaali noono kino kyekimunyiiza mu myaka egyo mu myezi egyo egigenderedde wayiganga no zambaali nno bw'agira mu ddoboozi bwe riti bw'aluma emba bw'ekiddako kiki bw'olaba ennyindo ye yenyeenya muviire kyovula ababedda bakozesanga nnyo non-verbal communication omubiri nga gwogera liiso lyokka nadda ku bibye n'ositukirawo n'omanya nti eriiso omukyalo yalinga agabula emmere n'atulaba nalaba nga bwagigabula temala gwe omwami n'omanya n'akutako obusubati n'ogitambuza n'ogala n'omanya nti saayisa bigenda nze temala bikolwa kati abantu tetukyayina bikolwa mu nsi osanga omuntu ne baagalana naye nga kyamwagaddeko mwala ono mulungi mwala alina akabina abigula akawala kayengera mulabye embooko yange naye nga matiriyo y'obufumbo mu ye embooko tegiina nga yo yakalaba abasajja nga 6 nga buli omu amuwaana ekyo kakati gwe naawe ow'omusanvu ozze owanye oli mwetegefu kaŋŋende mwanjule ogenda okumwanjula byosanga ebiddirira mu ye nga si byebyo biwanoonya mu mukyala gw'olina okuba naye oba olumu naffe baffe tutandikira waggulu ennyo oba n'abawala be batandikira ennyo waggulu ennyo nga bwolaba katakadde katambula ennyo ak'abaana omusajja yagamba omuwala nti jangu ondabeko omuwala n'alandinga helikopita Kenya najjira mu nnyonyi ogamugamba nti maze okulabako naye empezi nziza n'abalenzi nabo tebaggwa omuntu oyogedde naye agambye gwe kennyini omusabye nti njagala kulabako ate ennaku zino era abawala ndowooza abasinga nkiwulira nnyo ng'abantu bakyogera nti omulenzi wakubira omuwala oba essimu ekibuuzo ekyandibadde nti kikyo neetaaza kikyo amubuuza tusinkane wa nkukwanye leero gwe muwala twogeddemu ofaananidde bulungi adde nkwagadde toli bube nnyo bikipa ku namba yo n'agifuna ekibuuzo ekiddamu nkyolumukubira wooli twesangewa kakati n'abalenzi nekibawa chansi ne bafuuka bakalegga
Bakalego bamanyi okugenda nga olega ku kati bakalega abo bagenda balega kubanga yeebwe omugamba nti omulenzi yenna ekimubaamu mu bwongo obwo kasomga nkusangewa alowooza otegedde and the result is the end ono nga ayanguye mulogi yawano kati ate naawe n'otabuuza nnyo nojja kati oyingidde loogi oba hotel okimyeyo ki ate olumaliriza ogenda okulaba nga batandikidde awo kakadi y'omulenzi kye yali alabye mu ono agenda okulira nga si kye yazuuayanguye nnyo kitegeeza buli muntu yenna kakati n'abalala mwangu ekitiibwa ekyo ekyaggwawo mu bantu kituleetedde nnyo ebizibu ennaku zino olaba abakyala abo bazimbanga abaami era abaami b'ennaku zino abakaaba obwavu ekibubakaabya bingi omukyala wedda yavunaanyizibwanga ku ffumbiro kati twetisse eby'abakyala n'eby'abaami edda kino nkiddamu lyosi n'okyogera a woman was supposed to be a manager omukyala manager omwami asagula kuyigga nze njigga ono n'amanaginga kyokolaaba amaka agasinga obungi gatabuse lwa kintu eki kasosanga amaka nga omukyala n'omwami buli omu alina ekirooto kikye tegalibeerawo ate gasobola okubeerawo omwami alowooza ekintu kimu nti ze bwe ngenda n'enjigga nga ndowooza tokugeza bakidde awo oyagala kutandika kirowoozo kyaki kya toilet paper oyagala zikola n'okiragamba omukyala nti kiki kino ze kyenjagala okukola ye naga nti nze njagala kukola kino era mwoba oteeka ssente kasita mutandika okubagana nga amaka gamu galina ebirooto bibiri ago amaka tegaliiwo oba mwagala oba temwagala kati kibanga kondakita mu taxi oba mu baasi n'atandika okugamba driver avuga ovuga naawe mukoona wegendereza akanya kali tewakalabye ejjo bwe katukubye kirungi okimugambe naye kimugambe mu magezi n'abasaabaze nga tebakola tebawulira kakati ekyo bwe kondakita gwe wandigituulidde ddala ku steering n'ofuuka driver kati omusajja ye muvuzi omukyala kondakita kati kondakita gw'olina kuggalira butundu obutundutundu obulemye driver kati ekyo abakyala basinga obungi kyebavaako gwe iwe manager omukyala bwebiranaga kakati kino wagambo ekikola mwaka guno oludde kino wagambo ekitegeeza bwe kino oludde abasajja ffe tubangako olwedde era kakati osanga bakujjukiza bujjukiza nti birthday y'omwana neetuuse twamuzaala mwezi tetuliwo okukwata buntu butonotono naye abakyala be balina okukwata obuntu obutonotono school fees z'omwana negindi wasasulako bwetu tubuzaayo bwe tuti ate abaana okubakyalira kugenda kubaayo bwe kuti ebyo bye by'omukyala era nze kyova olaba neebaza nnyo omukyala Suuna Ben yammanaginze bulungi manager omutuufu ye mukyala we nze mmanyi nange nakiwulidde ebintu bino zambaali njagala kutegeeze byakwesooka kasooke nkubuuli nze saagala omanyi nawulidde kwefulukuta bakulu Mpagi Jackson kwefulukuta muwuliza nnyo nga yagala kwebyo bitamanyi byalondoola kwefulukuta agamba omukulu alina we yagula ekyapa alina we yagula ettaka ng'alisasula bw'omu nga ye kakati naye ndowooza nga gyaguze ettaka nga n'omukyala gyakola ki gyakola n'amala ebbanga omukyala ono yatandika osasula ettaka ng'omukyala baagalana oba yamusangayo ng'agenze kutandika sasula ttaka ndowooza baali baagalana nga balina n'omwana naye nze nkoma ku bye nawulidde ku kwefulukuta nga annyonnyola nti omukulu n'asasula ettaka bwomu bw'amala okulisasula obwomu kakati abanja ekyapa kye ane mumpe ekyapa nga bw'omanyi ebintu byabaga ekyapa tukikolaga tuprosesinga n'ettaka liryo n'okuzimba kola ki zimba tona kyeweetaaga mbejja kwefulukuta ekyapa tebannakimuwa atandise okuzimba kuba eŋŋoma njiwulira eyo eŋŋoma ogiwutula bulungi kakati kwefulukuta era nnyonyera agandi kakati mu mbeera eyali awo natali kugamba ne mumpe ekiki ekyapa kyange ntalisobola okuzimba ennyumba akibanjani mukyala we director
aha musino company zomanyeze tundataka sana kwogera ku company era tetusana jogerako ne ku company etunde ettaka kati kuluna kulumba muyita muno byokupakuka jangu okoleki jangu no bokwaga ababanjiza kati ngenda myaka 2 mumpe ekyapa kyakati jangu signing ekyapa kyona ndize jangu signing ngajja ngateekako muki omukono ngavaga kati kale ojja kifuna ku gondika soka tobazo signing ne mpapula zizo kwefuna kutabwa nyonyera bwamala okusayininga ekyapa kigenda okudda nga kiri manya ga abantu babiri omukazi yali mulungi kyovolaba muye yagamba ngaze gwe manje ettaka mumanyi nedda tetakyabanja ttaka kati abanja ebiwera alina okubanjayo omukazi bwe bali mu kyapa mu manya ge okiwulira kubanga lwaki mu mazima agatakambagga bw'aba yasayininga ng'akatego baakamutega olupapula lwa waggulu nga lusoma kirala ng'asayininze ku lwa wansi yakiyingira poloti yaabwe ne mukyala we agamaka gaabwe otya anti wulira ebiseera ebisinga abasajja tuli banafu mu kusalawo abakazi be batusalirawo kati omukazi ye gwe yayagala mu kampani eyo yamusaliddewo eyo poloti ebe yabe bameka babiri n'omukazi ayingidde amakage ananyi ebibyo omukazi yakutwala eggayaza nga tonnatuuka nenze mbeebaza bakyala batusobola teri musajja ayingira nyumba buli nyumba lwogizimba ng'oli musajja gwe buli lwogituukako olaba tennaggwa oyagala esoketerere kumba abeewaabwe w'omukazi bamuga mwazimbawa okuwona omuzigo gayaza kakati omanyi kyoba okola abasajja nno si bangu omukazi yenna asooka mu nnyumba eyo omulaba ye mutuufu yagenda okuba omukyala gwe nno ojja kuba bbali osigale muzigo gwo n'abaana baabo kakati omukazi yenna ennyumba agiyingira n'amadirisa tegannagendamu nanga bina tulabikola tuli munda ebipapula n'obiteekamu fe batusobola sewunya nnyo eryo ne munange yesse muto bali bakyale naga muzimbe ennyumba mukyala ey'okubeera omukyala gati wantofaayo kangende mukyalo ngikuume kubanga awo kakati katwogere kino mu mazima amatuufu suuna beni bw'aba awulira nti ye mukyala we lwaki amugaana okuyingira ennyumba eno ng'omukazi yasazeewo mbuulirayo ako kuba si ye mukyala we kakati waliwo ebintu bye tujja okwogerako kale simanyi nange saagala nnyo okuyingira mu bintu bye saategedde naye okusinziira ku mukazi byannyonnyola lwaki tayingira makage ye omukazi alaba ennyumba etuuse okuyingira ani gwe babalira omulala agiyingire egwaki ennyumba bagiyingira yasazeewo bw'oba ogizimbira ye nga ne mukyapa muli babiri asazeewo ayingira ennyumba ye kakati gwe olabira asikaali abadde akuuma matiriyo ku sayiti anoonye wadda abadde agisulamu ye nannyini yakoze eki aze kale oluusi ebintu bino tubyogera naye abantu oluusi kati okimanyi nti tugenza okutegeera nti poloti omukazi yagiyingiramu oba teyagiyingiramu nga omukazi agenze ku sayiti kuyingira nyumba n'ebintu lwaki teyayogera ono omusajja wange ennyo suuna beni nga bukyali nti banange nno nzimba wenzimba waliwo akatabanguko omukazi yeeteeka mu kyapa kyange ng'omukazi si yoye gwe nnina okuba naye nze nasasula omu lwaki yabijjayo ng'emmotoka ereese bintu eyingira kati nga bw'ali musajja agume masajja kiwabakyala mukazi we n'amaka gaabwe ate agenda muzimba nnyo hati omukazi yenna kasita amala okulaga nti nkukutte kabaani kundo oyo yakuzimba kati atandise omuzimba oyo mukazi wa Suuna agenda omuzimba omutuufu kubanga kati Suuna bw'aba abadde alina ekirowoozo kizimba nnyumba emu nga tugeze alinayo mukyalo omulala kati agenda ozimba ey'okubiri ono yamuzimba asooka azimba enegwe bagiyingire azimbe endala egyabadde asuubiza ono bw'aba abadde n'omukyalo omulala naye ng'amugamba nti nkuzimbira kati agenda kukubirira naye amuzimbire olwo tokulaakulanye olwo olina ennyumba ezo n'abakyala aba bakiddawo jukira bakutwala mu nnyumba yo gatennaggwa bagintwalamu naye nasiima bagamba akutwala ekiro omusiima bukwankubira ng'oli munyimbu saali munyimbu era nze simu yankubirwa nva nako mukolo ne baŋŋa no ekawempe tukyaliyo tuli waka mu maka gaffe tetwayingidde egyo oba otusanga
namanya amasanyalaze naye munange generator ye yebyuma ngayekola nga yetokota ewaka mukyala kwegamba abakyala bano oluusi balina bye basalawo ne bitwongerako ate naffe era bwe nakubutuka ekawempe kati ebintu byonna babitisse nvudde ku mukolo erubowa twali ne batya mwambazi ku mukolo ogwo guwedde olozogenda wo kwebaka essimu n'enkubirwa nga abaana abatutte ebintu ku kaloole kaffe baŋŋamba kati n'omukyala ne mukubira wamma kituufu ffe twayingidde edda wano tuseetinga bintu kakati gwoba oddayo eno enkulaakulana yonna abakyala be bagituwa osobola gwe okuba ngaolinabatuwa n'obuvumu ffe tulowoleza nnyo mu bintu ebyewala era amaka mangi genda bagatakulaakulanye omukyala batabirimu era ne bw'otunulira abasajja abakulu ennyo abali mu myaka kati egy'ekitiibwa bw'atandika okwogera agamba nti mukyala wange ono singa teyaliiwo tetwandifunye bino abakyala tetulina okubawa kimu waliwo emyaka 20 emizibu ennyo okufumba ekisinga okutawanya abakyala mu kunoonyereza kwenda by'okutonotono buli mukyala agumira emyaka egyo 20 n'agiyitamu afuna omusajja omutuufu lwaki emyaka bagamba the active age of a woman starts from 23, 24 to 35. Omukazi bw'ava mu myaka 3 mu 5 aba ayagala kuwummula okukakkana tegekera abaana bazadde 2 3 kutandika kutunda byamaaso kulabirira nnyina n'abaana okulaba nga banaakola era ekizibu ekireesa abaana abawala ennaku zino omuwala yenna bw'aweta ekkoona n'ayingira emyaka 3 atandika ajja yajja kakati ajja yajja mwoletera n'abatujju wonderful that is the active age alaba ng'aggwerayo active age y'omwana wakula buli kimu n'amukwano oyo n'avuma ono oli n'ajja tomanyi naye ow'emyaka 32 awo takyavuma n'engeri gyakwerukamingamu ndala kakati ate obuzimu Mukama ffe ate n'akola bubi abasajja the active age of a man is between 30 to 50 myaka 3 omusajja butandika okulabikirako obulungi akanyiriro ne kajja sente nezikola ki neziweramu nogenda n'okuba ku gym nogenda n'odduka kati osanga omusajja nga n'emyaka 42 akyakka wansi oba 18 19 waggulu mu baana abayogamba akimayo giya zidda ate nezambuka n'amalayo exreta n'agirinnya n'alyoka atabuka ng'asaza busaza buli gwasanga amuyoola buli mukazi agumira emyaka egyo between 30 to 50 kati ate omusajja bw'ayingira emyaka 5 aba atandise okulaba ku baana be aba atandise okwejjusa ebyamutuukako bw'alaba ku baana omwana wange oyo ali mu senior 2 ono ali mu senior 3 ono ali mu olwatandika okukomawo bananda adda kakati olwatandika okuma alaba ne mukyala we nti ku bino byonna byakoze ebbanga lyonna byamujiriza obuwala bwamukutte nabwo ebyo byagumidde ebyamusaza n'ebintu byanoonyeyo omukazi n'asirika n'ayoza nayoza obuwala obwomunda nga bonna boonoonese n'aguma obwongo butandika okukomawo olwo bukula olwatandikanga n'ogenda naye ku mukolo bananga naye mukyala wange kyova olaba abantu abamu obasanga ng'omwami bwasituka okwogera nti naye mukyala wange omukazi atuna nabbali bwati wozaaki mu by'empisa abo byonna wakanda naye olwo omwami aba atandise okukomawo to his sense atandise okwogera olwo amazima gali ku kimbaga ati abannange era ogenda okulaba ng'abasajja bonna baga nti bassebo ne bannyawo emyaka gino gyenfunye n'obugagga bonna ebitufunye singa tabadde mukyala wange ono sandibifunye ojukira nti yaba alaalidde yakwata ebyo n'abinyweza n'akwata bino n'abinyweza nalaba biri ebyagala omwana yamuzaala eri n'amugjayo n'amuteeka wano ogenda okutuuka gyobadde wamukweka sente gyozitwalirenga kati omwana abeere wanne bannaakule sente gyobadde swala tezikola zino zewanditadde wano zibeerewo because they were born to be manager. Kakati awo olaba abakyala bebatumanaginga akati Suna Ben katugeze bugeza nga Suna Ben yabadde n'omuntu gwayagala ayingira amaka kakati abaana yaluddewo okumanaginga abaana yaluddewo okumanaginga Suna Ben kati manager omutuufu n'ayingirawo kati abaana oli ne bw'abaye mukyala mukulu bagenda baleeta wano mu maka ga Suna Ben ono yakuŋŋaanya kakati yamukuŋŋaanya to ebizibu bingi ebiri mu bantu kyalo nabona byatenengeri gyayogeranga mugumu nnyo ebirala byonna abikole oba ayagala kuwasaawase naye nze ndi wano we mulinze mu maka gaffe sonakola byonna byoyagala okukola kulinze wano mu maka mukwano muzibu
kubanga omukwano w'ogulabira nti muzibu buli muntu yenna yandifunye ku muntu amwagala ebituufu kati omukyalo oyo namulabye ayagala nnyo Suuna Ben tanonye bintu si bintu senga yali anonye bintu yali waddembe mu kyapa ekyo okweteekamu yekka wabula nga tamanyi ate kati kyompadde kikulu okitegedde kati ye yajja omanyi bagamba nti bwe mwagala namufuuka omuntu ki omu kati naye kwe kugatta ekyapa kino kifuuke kya muntu ki omu kati bali kabani ku ozijukizza nina bwe nali ngenza okukansulinga naye ndoza bayinza okwetegera kambiko bimanye bino bitambula nnyo naye ng'olaba nga olenga ansobedde tuli bafumu ne buli omu akola bibye alina ennyumba eruba wazisituka nange mugamba jjalabe ku byene byange alabako biralega webala omulimu ate nange ngendo zibanga naye alina byakola biri abizimbiraani nange bino mbizimbiraani kakati okubuuza ekibuuzo ekyo kiba kyakyana kito mwe mubizimbe kubanga muganda agamba nti abaabirima baabirya bisoobooza mwe mubizimbe byebinamanya byo bimanyi kyebigenda okubeera omwami alwana nnyo alina byazimba n'omukyala alwana nnyo alina byazimba mwe mubizimbe ne bweba street namba mugizimbe tobuuza nti bagizimbiraani lwa nsonga gwe omulinamu abaana bameka bw'oyinza okuba oyagala kuzaala akaana kamu ng'ate ye omusajja ekirooto kye kirimu abaana 10 kati waliwo omusajja omunze gwe mmanyi ate alina ku bwa minisita naye waliwo nnyina yamuzaala omwana omu mu kitaawe n'afa kitaawe omwana oyo kati ab'ekika ne bamuboolaboola bwe bamuboola ennyo atandika ekika ekiki nnyina yennyini ye yamutuma n'amugamba mwana wange njagala onzaalira abaana 10 bano bakweganya tozannyira mu kuzaala nganze bwe nakuzaalayo munzaalire abaana 10 maama yamutuma kati omusajja azaala alimbameka sinnamanya nkyagala kunira ne munnange yaŋŋamba bamboolabola sina kinakola alina yo 2 mu abo mu 3 nenda ye anoonya 5 yaŋŋamba nja kuweza 5 naye alina 2 mu abo bamboola bandekawo bangumala kwegandoza kulira mu mbeera embi mu kusooka sente kati zakajja kati atandika ekika ekikye era yaguliza square mile namba agamba ngenda kukola ebijja ebyange ngenda kukola nagamba abantu ne bali babanjaye nga tebanjagadde kujja kunziika abaana 50 balinziika ne bakyala baabwe n'abaana be bazadde naani ekitono nnyo nja kuba n'abantu 3 ebinziika n'emikwano nange nti sibaddemu omusajja w'amaanyi wa kitiibwa ali mu 20 mu 3 atwaliriza naye naye kyava ku ebyo kuboolebwa abuzaayo 27 naye awo ate mu 27 weegenderezanga nnyo kukyanoonya 27 mwoyinza okubandukira n'ofuna n'ebitakwatako biri ebyazamba GNL zamba amalala g'ekivubuka kakanyizibwa na kiwuka so kakati obanoonya nno n'okwegendereza okola ki naye ebifo ebyo kuboolaboola abantu ebyo batuboola nze tebafuddeeko bandekawo yani ogenda okulaba ng'olyaga nti kale nga bwe bandekawo nange kankole ekyalo ate wabaawo n'ensonga lwaki baakulekawo oyinza okuba nga Katonda gwe gwe yatunuulira okuddamu okubbulula ensi ekika ekyo kati nga singa tebaakulekaawo nga nawe wandigenze n'ofuuka bakafoodongo nga bali abalala abaakuboola naye banaye tugenda kukola tutya nasanze omukulu nga zamba alimu omanye enjogeziyogeze tukanyirimu ku muze butereevu mwogera ku bintu bino mufuneeyo topi nga munoonyereza ku kiki ekivuddeko amaka agawera getulowooza nti gafaanana bulungi gateredde naye ng'ennaku zino omukazi asula we n'omusajja asula we nga bayingira akasolya kamubweka nobulaba nga bayingidde naye omwami we n'omusajja we kakati ekyo kyava dda kubanga ne bajjajja jjajja yabeeranga n'ekisenge kye nga bw'aba anobye mwanomera atanoba bunobi najja kukiika n'addayo ewuwe ennyumba z'abasajja ab'edda bwe baazizimbanga waabangawo ekisenge ng'akibeeramu yekka eyo gyafunira obubaka bw'abajjajja abo abamujjanga ne bamubuulira ebyenjawulo wali oyinza okuba n'omukazi ne bagala tona ali ne nazaala ne muka mwana waffe kati tumubuulira byaffe ki omusajja eno yatwalangayo emboozi n'enyuma n'asala olukuuba ekiro ssaawa nga 9 n'adda mu kisenge kye naye nga kino ekisenge akiyingira abaana bonna balaba nga mumaze okulya n'ayingira ekisenge kye kakati ekiro n'asala n'agenda ku mwenyango
okuba Ssekitulege kati bwe yamalizanga Ssekitulege yalekanga oli atereeza nadde we n'agwa ekikowukoowu. Kati gwe kyowadde manyi njagala nnyo bwe tuba twogera ate ne tuwayo ka solution. Ekituufu kika tubireka bwe bityo nga bwe biri. Anti ekituufu kiriwo ekiti ennaku zino ekyaleetera abantu obuzibu kubanga tusula mu nnyumba nfunda. Osanga ekitanda kyekirina obbagatta. Kakati emize gy'omukyala egy'ekiro omwami teyagimanyanga. N'omwami teyamanya gya mukyala, omukyala teyamanyanga gya mwami. Okitegedde? N'omwami tamanya gya mukyala. Nti omwami oyo olaba asula ekiro akuumuuka oba yalidde empafu oba yaliddeyo magi na bijanjaalo. Kati egyo gyonna kyonna n'okusula awamu ennyo kuno si kulungi. Kiri kyakuumanga obufumbo bw'abantu. N'okusula awamu ennyo kuno si kulungi. Obakkiriza abantu basulengako mu bisenge. Bwe buuza bajjajjaffe omanyi abantu bava nnyo ku nnono. Kati ennono ekitegeeza ekomyewo. Omuntu azimbye ennyumba nnene eri bwaguuga n'eno bwaguuga. Tiwali omusajja weetaaga obeereko wekka. N'omukyala abeereko yekka. Tekiri ekyatuleetera ekyo mu nsi kutandika kupangisa buzigozigo. Ekitanda kyekyo ne musazaawo kateni kubanga ekitanda kwe mugenda okubeera mwenna. Kitegedde naye abedda baazimbanga ennyumba ng'alinamu ekisenge kye n'ekya bonna. Abakyala abamu bwe guwa binyumiza ngeri abakyala abagumu ennyo nali nnyumya naawe nga nnyumya ku ki omukyala ayingira nga abakyala bo baakolebwa nga bagumu mu nsi kubanga kyova olaba ffe abasajja baatulabanga emitima gyaffe minafu kyova olaba tetuzaala ne muzaaliro bazaala obuvumu obwo bwe balina buli ku mukyala. Omukyala muzibu kati gwe Zambali olaba okubira omuwala essimu nomugalo bebi jangu ndabeko ewaka najja mu maka gatatuukangamu yadde najja mu maka gatatuukangamu ngazze ne mwannyina amwerekereko ne babeera mu ddiro wano ne balaba omupiira ne bajjayo ka fridge ne banywa naawe wooli bw'obudde bwe buziba gwe Zambali gwataakula naye n'ayalira mwannyina mu ddiiro n'ayingira ne Zambali mu kisenge gwataakula naye gwatamanyi nnyo tamanyi na biri mu kisenge oba waliyo akamba akanaamusalako omutwe ate n'okusibawo n'asibawo bekkaka mwannyina n'amusibira mu ddiiro n'ayingira n'omuntu gwataakula naye era gwatamanyi mu kisenge naggala nawo. Obuvumu buli ku bakyala. Naye gwe Zambali olwaleero omukyala nakubira essimu n'agamba jangu ndabeko wano ewange. Ani ajjeewo ndeka mama bw'obaayo n'omusajja omulala. Okitegedde obutiitiizi obukoze ki? Obulaze. Kubanga abasajja twakolebwa nga abakyala be balina otugumya. Bw'omusajja ogamba ani oyo akonkonye ani akoona ebweru. Oyogeza eddoboozi erikkaana naye yakugamba lindako ndabe. N'asituka. Olwanga y'omukyala asituka. Yakugamba abaneiba be babadde byaddira. Naye nga gw'oli. Ebadde embwa yeetomedde oluggi. Naye nga gw'obadde olindidde banyabo. Sooka ogenda olabe. Era tulaba n'abasajja be baagala okukwata nga bazza emisango. Omusajja yeekweka wansi w'ekitanda. Ng'omukyala tannaba. Omukyala najja naga mubadde mwagala ki bassebo. Ng'amanyi bazze kukwata bba. Mubadde mwagala ki bassebo. Nga taliiwo ennaku zino amaze ebikisi nga 3 nga talabika naffe tunoonya munoonye okakasa mu nnyumba omutaliimu yiiyo mujaaze yiiyo oba mulowooza mbalimba nange tumunoonya naye wakati walimu nnyo yadde sukaali mukyala naye nga mwoli era n'akomawo n'akutiisatiisa naga olabye olabye bwe nkuyambye ng'owooza mbombosi mbusiye nze mukyalawo buli kaseera abakyala be balikuwalinga ogamba nno tunaasukkawo leero tufe tunyumya ebintu se bingi nnyo tubaleka mu mbeera ennuŋŋamu twakola ka studio kaffe wano ne bakkiddawo bwe mba mukeetanga nga mujja wano ku access building wano nenaawe bwe oyirayo byagala okukola nga tuli ku recording wano onoonya omusajja bamuyita Zamba wakabi nnyo ali wano ku X-event nga bitambula bulungi nnyo mujje mumwagire kati eno tebeere X television enegere kuba X television tugenda kukola X television tukole ne X radio X yaliwo waliwo ku X weri bakwata awo bajja tukola X weri ekyo abantu bakiwandiika bulala X
kuliko XCY X events second floor beba kyasinze mu Uganda okuba ebifaananyi n'okukwata video era bw'oba onoonya ddala omuntu anakolera omukolo gwo mbaga gwe buli kyoyagala kamera nga egenda kubaawo X events ate tulwadde omubaga class meets class kwanjula bakidaawo nambe mbaga zambali nambe ebyo tetwagala kubalimba bifaananyi X events nambe ebirala tujja kubibagamba naye mwongere tuwagira ennyennyini ate mujje muteeke muno musajja ono mumuteekemu amaanyi mu kyano yeeno wano nga bwe tubeera nze nzija nange nengattamu naye kuyange naye ne bwe mumulaba naye mwebalabamu emirimu obulungi naye bino tubikola lwaki okuyamba abalala ekyokuyiga nekyokuli twasudde nti omugigi gwaffe ogw'abaana abato mungi ate ogutalina budde gujja kuwuliriza nnyo olweddo naye nga gusobola okubeera kuno ku tiktok ku youtube ne gubaako bino bye guyiga omanyi nakitegedde Uganda abantu abasinga obungi bato ddala walabye census kye yatulaze census yakugambye nti ebitundu 5 n'obutundutundu 5 ku buli 100 baana tebasukka myaka 17 kituufu so tuba tuli milioni 45 n'emitwalo 9 50.5 kiba kitegeeza nti milioni 23 mu Uganda tezisukka myaka 17 kituufu ne batugamba nti ebitundu 22 n'obutundutundu 7 ku buli 100 bali wakati w'emyaka 18 n'emyaka 3 kakati bw'ogatta 5 n'22 bwe kiba kitegeeza nti n'ebiyiseemu ebitundu 7 mu 3 ku buli 100 bali wansi w'emyaka 30 bato nnyo kubanga ennaku zino baganda baffe bawoze n'emyaka 3 ng'akyali wakaawo gate nalooza ne byakufumbirwa wadde nabyako ng'akyali waka abeetaaga okubudaabuda okuteeka ndooza kati makulu n'abakulu mu gavumenti okutandika okulowooza omugigi guno omuto ne speech zemwogera zikyuke yino bwe twali wano mu 86 bwe twajja ne twogera kino 86 omugamba ani kati kubanga era owa86 tuli eno mbabakidde ate nange era mu 86 nali sibitegeera bulungi nga bampeekera ku mugongo nzijukiramu emmundu egyo nange 86 nga sinnajja yavuga emmundu gye nzijukira yavuga pampampampa eyo gye nzijukira yokka oba yali esaba ntebe ne message erina okukyuka tu n'abakulu abanaddawo kati okutandika okulowooza ku baana bano abato omanyi nti ebintu ebitukolebwako mu ssomero tetubyerabira kati singa abaana bano abato gavumenti mwakyusa dda nga mu masomero omuli UP abaana banywa mata balya migaati balya muceere batandika okugamba nti gavumenti feno yakola nze bwe nalinga ku ssomero nga ndya muceere banywa mata naye ate sente ze mwatadde mu ssomero okuyamba abaana ze mujjamu amalwaliro nga kalimu buli kintu kyokola kyeweetaaga noga taffe batujjanjabiranga bwereere wagendanga emulago nga buli kimu kyabwereere abaana abato bano bafune ebibagenda ku bwonge birabagamba nga nti gavumenti yaffe eno yali nungi ati abakulu abayeyiza ensi yaffe eno mulowooleze abaana bano abato n'ekirala kyekimu era kukiremesezza n'abaana abalenzi bano okuzaala agenda nti okulowoozaamu nti omwana w'abandi afunye olubuto lwokka luli expensive kati ate nga tebannatuuka mu kuluzaala luli expensive awo mukululabirira genda wano kati bwe tutuuka mu kuzaalibwa ate abasinga ennaku zino balongoose omwana ne bamukuba biiru ye mwana we asoose ne bamugamba ni $3 biri kitundu ogenda okujjayo omwana asooka mu ddwaliro ne mukyala nga n'omwana amukooye nga laavu y'omwana kati omwana awo waakulira pampa za bbeeyi mata ga bbeeyi maama atalina bulungi mabeere n'ebiringa ebyo agenda otuuka ku ssomero ne bamuwa lisiti ey'okugenda okusomesa omwana nga naye bambi musajja wattu alabira ddala ssente ze bamugambye bw'asomesa omwaka gumuzigula poloti gye yantaanikiddemu kati abaana abalenzi bambi ne babeerawo mu kutiitiira ate ne batadde namukutiitiira ne batandika okunoonya abakyala abakulu abakozeeko n'ekyokula batakyazaala ebyokuzaala byabiva naye ayagala amusanyusa njagala yansanyusa nze ebyo byokuzaala byammwe genda okugira leeba ngitunule so ensi netandika okwonooneka abakulu mu gavumenti wali twogera kwera ebyemikolo naye naako tuyiseemuku enseefa abantu abasinga bato census yatugambye nti abantu abasukka emyaka 6 wano mu Uganda ya only 5% they are above the age of 60 which means nti ku bantu 10 b'oyisa abantu 5 bokka b'osanga nga basukka emyaka 6 kakati ab'okutegekera abato bangi nnyo nolwekyo ebimu bino tubikola abaana baffe abo abato babeeko kye bawuliriza kubanga tubamanyi they are always on their phone they can access this information using their phone they are always here they cannot get time to go and watch their TV unless otherwise if they are playing games and whatsoever oebe mtulabyogeranga namuluzungu batege ne tujja ffe basula samulimi luno Oluganda lwe lwaffe kubanga n'abazungu nabo olaba
abali eri mu nsi z'abazungu naddala abazadde balwana kuyigiriza baana Luganda ate ffe abali eno mu Uganda tulwana kuyigiriza baana Luzungu. Meet when you meet us. Tujja kuddamu tulabagane leero tukomye wano mwena abatulaba muganda wange owa Clever's Origin GNS Plaza ku Old Kampala mugende waliwo supermarket bagita Costco supermarket kuliko osobola okusasulirako emisolo wejjeko ekyoka balina office space bagyetaaga kuliko hotel nga bakifo kirungi woyinza okubeera ku Old Kampala awo ngoba bagati Zambala tusindisa wano mutuwe ebintu ebyobwerere nga bakuwa mu nkola efaanana obulungi ebyobwerere naye bw'omala obiteeka mu kasero oyita ku kawunta Zambala anange kale mweraba Zamba yali ku kamera musajja wa kabinyo mu ekitiibwa Zankale tumaliriza mweraba mubeere bulungi.